Kale oli kumukoto mulungi, there is still hope, there is still hope to Eje Media. Katambyako kalabe mu seconds abo bakoleya bali mu Luganda sebo basinza omutonzi. Ye Katonda w'ennimi zonna okusinzira ku Zabbuli 22, 27 paka 28. Ye Katonda w'ennimi zonna okusinzira ku kubikkulirwa 7 9 paka 10. Ye Katonda w'ennimi zonna Zabbuli ameka njikuwadde 22 27 paka 28. Nalabye ka note yako baka video yako ngamba wow. Best waffe oli w'amaanyi. Abaana abakolera batandise okuyimba mu Luganda. They took time ne bayimba tobalaba bawa. Okimanyi nti osanga Abannayuganda abayimba oluyimba olwo naabo there is a big difference. Nga teffe tumanyi ne kye tuyimba tumanyi kye kitegeeza mu lulimi lwaffe. Naye ng'abo bayinza okuba bambi bababuuliddemu katono ne batandika okuba nga bayiga kiki kye bayimba. Naye obalaba they have given out their heart. Bawaddeyo emitima gyabwe gyonna bayimba wetusaba Mukama wulira. Aleka nkubulire nze church za Uganda zansobera. Basobola osinza oluyimba olwo ninga omuntu ali ku WhatsApp. Nze ntera biraba nga bali mu deep worship oli nga ali ku WhatsApp. Omuna aliko mu church emu bali mu kusinza oluyimba. So omukazi nga ali ku baana babagavula bya breakfast mu church. Nooza abaana akyoza mu ba mwaka gumu. Ebyana bya myaka 8 byana bikulu. Ninga birwali biri mu kusiita mu rwantiti angule mbonjale biruma. Bo yo bago mu church bazza kulya mmere ya musepiki. Abana tubonoonye. Kati omwana anategeera ati amanya agali mu luyimba olwo. Nga bwe balusinza yamanyirwa akulya migaati gye na chai. Anategeera atya nti oluyimba olwo amazima obuwaddeyo omutima gwo gwonna. God comes atambula mu bulamu. Nibane oba Katonda watuwa sente twasirwala busiruwaza I don't know. Let me tell you bwe Katonda kyakwana ogenda ku accountability. Ezo sente ogenda ziwera accountability. Aba abaana ogenda bawera accountability. Ogenda bawera. Mu service wakati abaana oli bagabula chai na migaati. Mulokole. Bavudde waka banywedde. Ne baba tebanywedde. Mulokole ne baba tebanywedde nga bavudde waka tebanywedde. Sisobola kuwera chai mu kanisa. Faako enjala. Abaana tubasiruwaza banange. Abaana tubonoonye. Abaana Jesus Christ. Naye soko tunabakole yabo. Soko batunuulire. The way they are worshiping. Bali focused. Foreign language, bagize bwizi, but they are focused. Naye maama wane waffe nga ne obimanyi be bayimba olugezigezi. Omuntu ng'ali ku WhatsApp, omuntu ali kunyumya mu kusinza wakati nosanga nga bali kunyumya. Nga bali kunyumya. Nemwe ebiseera bimu lwaki mujja ku church basumba kubalaba nti muli absent. This is not a classroom. Mbu attendance list. Omunaja mu church okuva nga yatuuse n'atuula. Ng'abali bye bakola alinga ali ku lutimbe n'atuula waati. N'abatunuulira ne bayimuka ne batendereza omukulu atudde.
ne basinza omukulu atudde, ano ne bafukamira ne basinza omukulu atudde, asituka kugenda manju kudda kutuula, genda mu short calls kudda kutuula, wajjayo WhatsApp ye, olusituka olusembayo asituka kuwaayo kiweewaayo, era n'agamba ne tuva mu kusaba. My goodness, nga bali kusomesa naye ng'omuntu talina amuwadde, talina notebook, talina notebook, naye ng'ali awo waati nakisumuzo kya mmotoka abaana ne bakisuula wansi, wekikuba ekikerere, abaana we babuukira abantu, abaana mubayigiza empisa embi. Omwana atambula kyaki yonna mu savisi wakati, omwana n'atambula kanisa yonna, wabuukira ono, wabuukira oli, wabuukira oli, wabuukira oli. Bannange bazadde, pozi twabakoledde kyano y'abaana abato, bino wamma birina okugenda eri. Kati sabawo linki bagitadde Syrup Kids, tojja gifuna kuba ekyali nto gisaki nga tebajja gikuwa, saba linki. Ebyo tugenda byogera eri bazadde munno. Omwana wakoledde vulugu atyo mu kanisa, abuukira buli kimu, kati ewaka sibe abaana abatandika okwambala engatto z'abagenyi. Abagenyi bali mu nnyumba, omwana n'ayambala engatto n'agenda ku taapu n'asumulula amazzi yonna n'agijjuza amazzi. Byebyo omugenyi agenda okufuluma, maama engatto bagijjuza omusenyu, engatto bagijjuza enfuufu. Ate omanyi kyokola oddamu kuwaana, but this boy, bana sorry, this boy is very stubborn. Even last time he did like that to when Uncle Richard came here. Even the other time this boy did like that when the brother oliawo wana nga is very stubborn. Kumbe that is not stubbornness. Wali abaana abakulu bakuba n'abaana bato, wali abaana abakulu abakola kyebamanyi, ate newaba muto olina omuyigiza kino kyakoze si kirungi, naye abaana ne bakola buli bugu byonna n'obawaana nga bwe bali stubborn, mubawaana. Kambongera akayimba kabakoleyo okalabe wamma. Kale koleya abadde bayimba kusaba Mukama kolaki awulira, walaba nga bali serious naye omufire. Oyinza olowooza bali kuyimba mu Buchina naye nga bali mu lulimi gwasibayo gwasibayo, naye nga bwe batandika oluyimba mu kyaki, naye bateekeko ekiyimba nga kyansi, oba kiri mu Lulingala, oba kiri mu Lunubi, oba kiri mu Luchina, ajja kunyumirwa azine. Ate bano oluyimba nga luli so powerful, luliko endongo, naye nga ne bayimbye byonna tebakwanya. Bete osisinkana abantu nga awuliriza oluyimba nomugane bali kuyimba biki nga tabimanyi, wabula ye ali kuki beat y'oluyimba ebidongo n'ebigambo omusajja byakasuka byatamanyi we bitegeeza ng'omuntu ali kuwuliriza. Naye bwe kituuka kusinza Katonda niweziba ennyimba azimanyi, lubanga oluyimba lwe bafulumiza ddakiika eyo ate nga luli mu lulimi lwatamanyi lwatawulirangako ku nsi ya Mukama. Bwe tutyo bwe tubeera mu makanisa. So let me tell you, deliverance togenda gifuna mu kugobamu mizimu gyokka, deliverance togenda gifuna mu kukola ki, mu kusiiba kwokka, deliverance togenda gifuna mu kuwalampa nsozi n'osulayo wiiki, deliverance emu kasita onoowaayo omutima gwo n'omusinga mazima ne mu mwoyo, waliwo ebigenda okutuuka nga you didn't fast, you didn't go to the mountain, naye nga mukuyita mu kusinza obusinza Katonda ebintu ebimu bigenda genda. Agwaffe obwongo bwaffe bulookinge, tumanyi deliverance okukola ki, omuntu okufuna deliverance kwe kugenda ne bakugobamu emizimu n'ogwa wansi ne bakusiba emiguwa ne bakusiiga amafuta, otega engoye ne ziyulika, kati ovaayo ng'oyava funa deliverance, engoye kasa ziba nga ziyulise nga weekubyekubise ng'onuubuse ng'oyo akatali delivered. Ani akulira kati yali delivered. Oba okugenda ku nsozi n'osulayo wiiki
Let's not all about deliverance. Deliverance erimu ebika bingi n'okusinza omutonzi osobola ofuna deliverance ate nga n'webali kusabidde nga tegenza kubanga buli wozinza Katonda atambula ate sitaani asobola okubeerawo mukutendereza kwokka mutendereza Mukama embeera n'osooka ogiswale ku lujjegere. God comes down. Era bakyabateekako nnyo ebigere n'embuto babawa deliverance. Omuze mu deliverance akomawo yonna ajjudde enkovu ate kikyanti emizimu gyankubye ku bisenge kati nafunye deliverance ekiro nga gimuddamu omuga ate kati giyiseewa. So deliverance ali mu forms nyingi. Naye when it comes to worship, when it comes to praise, people don't turn up. People don't give up their hearts. They don't. Baba mu byabwe. Can you imagine? Tugeze nga mugeza President Museveni. Abayabona ne bayimirira gwe n'otuula okisobolamu. All people have stood up nga goli seated. N'abe wamwe bayinza okuddamu okunoonya nga tebakulaba ng'okyusiza address. Ako kaba kamanyiro kanene nnyo. Oba abantu bonna abawadde President attention ng'ofulumawo okomawo. Kuwa kisaafu okola. Waliwo asobola okikola naye ng'oyo mwana wa muntu. Kati what about God? Waliwo kyekiyita familiar spirit. Waliwo akamanyiro ke tulina Katonda alinga muganda waffe. Manyi mu Bayibuli we yagamba kati temukyali baddu bayita baganda bange. Ndowooza twalowooza either yatuddako oba ffe abamuddako. That's how we take him. We take him for granted. But oyo gw'ozanyisa ye yatonda n'ono gw'ofukaamirira Mukamaawo yamulinako obuvunaanyizibwa era ebukira ku makya nga tamwagalawo tasobola kusulawo. So tuyige okuwa Katonda ekitiibwa atumusinze mu mazima ne mu mwoyo. Oba ogambye okusinza Katonda musinze ate ebisigadde bimulekere. He will work for you. Ajja kubanga ate akolera. Bagaze olunaku olungi era bulungi mweraba mugende ku mukutuusa balinki gw'abaana tugenda kubuulira abazadde banaye mulekere okuwa abaana ki emmere mu kyaki. Mwana wa myaka 7 n'awogganira kyaki yonna nadde eno oba n'atagala tatabeerako wamu 7 years nkukuba obuggo. You have to sit down and listen to the word. Mwana 7 years aba mu P3 P4 aba akola ne notes. Olaba takyalina mu Sunday school yaba atandise okwatendinga services z'abakulu aba ategeera 7 years 8 years 9 years aba alina okuba ne notebook. Naye ate n'abeera naye ate nga ne taata Bayibuli tagireeta. Mubeere bulungi. Mweraba.